Kayimba ka drone yenda kubizingira mu mwaka gonna ogubadde mu 2025 kati nga akalulu kannalukola kati kasobola kubulamu maybe gatukubidde mu drone bisobola kubulamu ebintu bingi ebibaddewo olwo byonna ensonyiwa naye nga sijja kyogerako olw'obutatankuula nnyo mbeera naye nga mbeera mbiwandiika kisobola kusibijjukira naye mu kitabo buli ekigwawo nkiwandiika mu kitabo. Wali watusuubiza okuyimba oluyimba lwasuna Beni ng'aluweereza Mary Nambwayo lwakoma ku ki? Anti kaakati ne bakitereeza olwagamba nga tuli e Masaka mu kuzika Mama Wasuna ne ngamba ngenda mu studio kuba luyimba lwayita ndooza eddakiika katabyagwa ku social media wali eddakiika 4 ebigambo byo taata wa omwami Kamoga nankubira mwalimu ali bamuyita Kato w'e Masaka nga wa mukibinge abadde na deputy gondi pokino e Masaka nangamba nedde ensonga ezituzitulemu paka kati ate Kamoga n'ayita eri speed nnyo n'agenda lwabaketi ne bakimaliza naye Sona Beni yankubidde nangamba weebali singa terwali luyimba ennyumba yali egenze naye yasiinika weesi ne nankubira nanga nawe sokolinda oluyimba fakiti bagenda okunkubira nga ntuuse mu makkati naye kino gye nawulira nti babikoze eki babiterezeza tebayagala mbeeremu oluyimba nendujjayo nendusiimuula ne kafulashi nenkokya nengamba nze kye nali nnoonya nga siina buzibu ku Kamoga basimanyi simulabanga nako simuwalana wabula nga nze nali nkolera Suuna akati nga tukulabako empeta munnaye akati naawe byosanga buli kimu okibuuza nga tukulabako empeta ya Luckzale. It's just for Luckzale, just to make the finger look beautiful. Manyi waliwo omwana wa Bengi eyakuwadde naawe n'omuwa natudde naye nebokera mu video zange mweziri. Okay. Saa nangenda nja kyonoonya nkiraba naye saa nangenda kwamba buulira abamawulire benaaba nkola when I'm making my marriage official. Okay. Nja kubamba we are letting you know. That temumpapya kwa simu ngeno kumpa sente ezokola embaga yadde ez'okukyala ezokola ki. Kakati nzikirizibwa okubuuza munne bye tuwulira nti omukyalo oyo Lucky One Bettina Namukasa bituufu si bituufu? Si bituufu. Ebiri ekiri kitali kituufu kyoyogedde kiddemu ssebo n'erinnya Bettina Namukasa sirowooza ngana jasi mukwano gwange ng'omuyimbi naye yadde ebyokwegambako nti wasuza otya tetubikolanga Numa mujja wa mawulira. Lwaki waliyo kukivulu kyenusuubiza Geoffrey Rutaya n'omugambe essaawa yonna ngenda fuuka mutabani mu lujja. Si kikolagako. Yakode kamera ye. Sokoleke tetunnamala ssebo. Ssebo tetunnamala. Jako. Ka Bettina kali katya? Ekisoboka. Kali katya ka Bettina? Mwindi mulungi. Just mulungi mwindi mulungi. Rabo. Geoffrey Rutaya mwenyumiriza mwana wa mpisa. Naye bino kino mpaayiriza nkoze bubi. Mpaayiriza. Ajja kutabuka n'omulenzi nga alowooza nti nange nkola ki